Kale abatulaba ze DJ Senior BN DJ Senior BTV indigide ddala gendo wetuze tuli Wakaliga gwe tuli naye omukyala ye Angel linnya lyo balinnya business ya business yange nze ni mukyala musiramu ate nga kyewuunyisa kati ya Angel walijjo wali kyokozesa oba Aisha Angel je nasooka okukolera massage before nga sinaba kufuuka boss madamu wange yali ankozesa yali ntuuma yatuukamu ekyo ekifo naŋŋamba wano tetukuyita linnya lyo lya ddala tukyusa tukyusa nneemu y'omuntu kati ne bali ntuuma ne limbeerako kuba nalwawo nalwinawo damakindi awo erinnya eryo ne limbeerako kati nange bwe najjamu ekirowoozo ekikola ekyange experience nali ngiina ne ŋŋamba ndowooza ekifo kyange kankitambulize ku linnya lyange Angels Massage nekikwata nina gwe nabuuzaako gayaawo yali alina page gyankolera ku Facebook kati tusooka nga tutetenkanyaawo nga ŋŋamba ayi tugituume ki Nandi Spa ayagala tambulira ku linnya lyange Nadia Nandi Spa kino ne mugamba lireke lwaki tetugituuma Angels Massage kati twagenda okugira n'agamba kale nerikwatayo yali enkozesa nga linyumye Angels. Okay olina wegedde nti wa boss we gyewasookera yo wamalayo bbanga ki mwaka nkola massage omwaka obeera wali ogenze kuyiga oba wali ogenze kukola? Nali ngenze kukola ng'omukozi bampaawo omulimu. Okay. Olina kye wali wasooka okukola ekyakudirectinga ku massage? Like oba abasinga mpulira bava mu saluuni. Sirina. Okay. Naye nga massage nali mumanyi. Wamuyiga oti? Massage namuyigira bweru. Naliko Dubai eyo kati waliwo yali mu Ethiopia twali tubeera naye kozi ng'amanyi massage kati ng'asobola okugamba kankumassaging'emuko najja kati ng'oyinza okwevuunika teeka omutwe ku pilo n'owulira ng'akumassagingamu eno ku ntumbwe ng'akumassagingamu ng'akola bw'ati omukono omubuuza n'eyo massage ng'agamba eyo stretching agamba omuntu oba ogenda omumassaginga kiba kirungi n'osooka okusitretchinga omubiri gwe awabadde bakutte ekinuuko ne kivaawo before nga tonnaba kumassagingawo. Kati nagenda ogenda wa bosi wange era nagendayo nga massage mumanyi kati nali mbimanyi bye mazima kubeera teyanjigiriza yampa buwi mulimu ate buli kiranti we gwe nakolangako nga mugamba nti no massage woyo omuwala mulungi. Okay, ekyo kirungi nnyo. Tulina Angel wano ku Angels Massage ekifo kiri tukyogere? Boom Hotel Wakaliga. Okola ddi wano? 24 hours. Ennaku zonna eza week? Ennaku zonna tetuggalawo kubanga buli kanaku era tufuna ba clients. Kati ate kyesaagala client wange kujja kusanga ng'ekifo kyange kiggale abaggwamu amaanyi kuba abayise wangi abayise ku massages nyingi n'agamba kajje wano kati bw'asanga nga waggale atafuna service kimumenya omutima. Kyobalaba tubeerawo obudde bwonna abawala bange benkozesa babeerawo tetuggalawo kuba client ne bwatukasa wa 9 oba 8 kasita kuba ku namba yange ne bwe mba siriiwo nkubira abala ne mbagamba wabweru waliwo client ne bamu attendingako. Yes era ne bamukolako obulungi. Okay omuntu bwawulira massage ono ayamba ki oli omubiri gw'omuntu? Massage ono alina emigaso mingi nnyo ku mubiri gw'omuntu wakubadde nti abantu abamu Uganda yaffe tujeregerera emirimu kyekikyatuwangaliza mu bwavu. Tujeregerera emirimu gya bannaffe gye baba batandise oli ayinza ogamba ntula ntya ku toyi mu nsolo z'ebitaano. Waliwo oli ayinza ogamba nze omulimu gwa toyi sobola gukola ne guliko abantu baka bakolera ne tubawa ssente bitaano n'akuwa katishu ne waliwo gw'ayinza osanga ng'akivumirira mulimu mubi kati kyekyo Uganda yaffe abamu ekigiremeza mu bwavu essaawa eno osobola osanga abantu bangi nga bakoze research abantu bali mu buyumba beebase ssaawa 8, 7, 9 ddala oba okyakola ki mu buliri oba okyakola ki mu buliri kwekwe okujeregerera emirimu oli n'agamba sisobola kutembeeya bandaba batya naye nga takola
kati nze nkimanyi bulungi nti okola kulimu emigaso mingi kyova olaba ndi proud n'omulimu gwange sitya kugwogerako kubanga bwe gunfudde kyendi ekyekitono neegomba ekintu nekyetusaako sisobola kubba kintu wemba nkyegomye nkigula buguzi kuba mbaamu n'akasente. Olowooza n'omuntu lwaki yandyaza lwaki olowooza neetaaga okukola massage nze? Emigaso egiri mu massage mingi nnyo gye ngenda okumenyerako egimu ku egyo. Massage ono kati naligambye nti omuntu asobola okubeera ng'alina stress eriyo ensonga emu oba endala, oluusi yafunyeko obutabanguko maka ge ne famire ye, oluusi bamubbye, oluusi afunyeko abantu abamukyankalanyiza eyo ku mirimu oba abakozi banne oba ki naye ng'alinamu akasente ke ng'awulira stress nagamba mubutuufu n'alyewambyemukko nembaako awantu wengenda nendirakisinga naye nkoze ntya wa kati omuntu oyo aba yeetaagira ddala massage obutuufu bw'afunako ekifo wagenda bakola massage omulungi tasobola kusigala kyekimu ng'alina eyo stress eyo gy'aba ayina era avaawo awewedde avaawo atereeredde ddala nnyo senga agenda mu bantu abamanyi okukwata obulungi n'atuuka ne bamuwerokaminga ne bamusimayiringira ne boogera naye bulungi ku kinaki omuntu oyo addamu amaanyi addamu essuubi ki kyonna. Waliwo abantu bano oli n'atambula n'agamba avuga kuva Gulu ajja Kampala. Omuntu oyo obwo obudde bw'amala ng'atudde ku steeringi eyo obukoowu bw'amala ng'atudde essaawa ziba nnyingi okuvuga okuva eggulu okujja e Kampala omuntu aba atudde ekiseera kinene asobola ofunamu obukosefu mu mugongo amagulu gano jjukira lw'oba okoze omusaayi like ng'olukoze bw'oti ebbanga eddene otandika okulya ng'osanyalala otandika olya omusaayi oluusi gwekutte gwesiba mu magulu gatandika okukusanyalala bigere bitandika okukuzimaze kati nange kintuukako ne bwe mba ngenda Masaka ne ntula mu taxi tuuka ebigere bizimbye. Kati omuntu oyo massage ono amwetaagira ddala nnyo omuntu bw'ati avuze olugendo luwanvu ne baba badde bamuvuga ng'ali mu bbaasi oba takisi atambudde olugendo luwanvu ali mu nnyonyi ava Bungereza ajja Uganda omuntu oyo yeetaagira ddala massage omubiri gwe guba gwetaagira ddala massage owa ddala nno nga si kumweringira kumusigasiga oyiro aba asaana naweebwa massage era kimuyambako okugwamu obukoowu mu mubiri omubiri omusaayi gwekutte omusaayi ogwo gutandika okuta omuntu we bw'afuna obukoowu omusaayi gwekutte mubiri abantu bosanga omutwe gunnumirira gwe maanyi omutwe gunnuma sibitegeera oba kiki alumizibwa omutwe byatategeera omusaayi guba tegutambula bulungi so that bw'ajja mu Angels massage olaba obutawulo obwo obutini bwe twongereza ku tawulo ennene kati ako before nga client tumaze omuwa massage tubeera n'amazzi agookya tukozesa amazzi agookya n'ako ka small tawulo tunyiga omubiri ogwo tunyiga nga tutambuza tawulo ne tunyiga ndowooza omuntu asobola okuba nga yafuna oba ekintu ekyamukuuta wano oluusi omusaayi gusobola okwekwata ne wafuka black kati bwe ndeeta hot tawulo eyo nengiteekawo akaseera nsobola okukajjawo ng'ekintu kiri kitambudde musaayi gweta yes omusaayi gubuguma ne gusaanuka ne gweta akakawundu aba bakwatiddwe omusaayi kayinza omuleetera peyini y'omubiri gwonna kasita omusaayi gutambula ensonga lwaki nkozesa hot tawulo nedda si nkumbi mukwano nabo bulina massage munene ate waliwo ne client ayinza okujja n'agamba saagala oyiro eyo hot tawulo nayo ebuguma esobola omuwa massage tugikozeseza ddala kitwalira ddala obudde nga gye tukozesa mu mazzi agabuguma tugiteekamu ne tugikamula ne tugiteekako omubiri ne tunyiga kwata omukono guno n'ogunyiga n'ojja ng'onyiga nga bw'ogizaamu bw'oddamu bw'omunyiga ne bw'oba tomutaddeeko oyiro eyo hot tawulo naye emuwa massage ate omulungi ennyo. Kati wano ku Angels massage mulina massage wa mirundi emeka ebika bimeka? Tulina ebika bingi ku menu yaffe eyo
tutandikira ku Swedish oyo soft massage aba wampola mpola kugwa omuntu agambye oli stressed enjo mpuliramu ka stress mwana njagala ku relaxinga kati keko ka soft massage ketukuwa mwana akaweera ddala obudde kaba kampola mpola naye oba towulira nti like akuyisako bisangalo ayina engeri gya ku massaginga n'atwala obudde nga ku massaginga step by step mpola omubiri gwonna n'amala n'akozesa nako ka hot towel kaffe kegambye era mu butuufu oba olirakisinze otandika owulira obusungu oba obadde n'obusungu ku muntu otandika owulira nga buwewuka ng'omubiri gukakkanya obwongo busetolinze nga kiri kivuddeko. Eyo Swedish massage yammeka? Ya 7,000 wano. Nsobola okujja n'engamba nti no njagala Swedish massage yokka n'engamba njagala kujja no saa 6 emisana nvaawo 12. Nedda mukwano buli package okwo erina obudde bwayo. Eyo Swedish emala bbanga ki? 1 hour. Hours ntono nene. Omajagala 2 hours nyongeramu sente. Kati olaba massage osobola okwongeramu ne bati baklanti bange abantu tebatera kikola ekyokwongeramu. Cause obudde nabuteekako ne making sure nti client wange agenze asiimye. Tetugobaganya tetukonkona ruumu abaana tebapapya ekyo kikyamu wano. Era sikiriziganya nakyo abawala benkozesa kirungi nti bampuliriramu. Tebakikola ekyokupapya client simanyi obudde madamu agenda kunchaginga sente wano tekikola ekyokuchaginga sente nkyogera na client nze. Yes simuwala yalina okwogera naye. Waliwo genda baje bayita deep tissue. Deep tissue gyegambe gye tumassaging omuntu yatambudde olugendo oluwanvu ng'avuga aba bavuga ebyo bifuso baasi ava gulu mbalala kati eyo deep tissue yeyinza omuyamba. Eyo yabbanga ki? 1 hour. Ya sente meka? Ya 8,000. Eyawukana ita n'eriyo ey'omusanvu. Eyo Swedish nagambye aba soft massage. Ate deep tissue hard massage. Waliwo gye ndabakano gye bayita erotic body to body. Erotic body to body era naye eri soft massage. Omwana akumassaginga mubiri gwonna kati erotic eyo omwana abeera naked. Yammeka? Ya 10,000. Mwana abeera naked n'akumassaginga bulungi nnyo omubiri ng'akozesa engalo olumala yesiga oyiro n'akola kye tuyise body to body. Yevuunika ku mugongo gwo kati ono ye muwala ono ye ggwe yevuunikako ku mugongo gwo n'akuteekako ekifuba kye kyonna n'olubuto n'atandika okuba nga akola bw'ati like nga slide bwakkirira eno ku bigere ebyo bwavaayo bwayambuka bwa slide nga bwakyuka bwakukyukirako ogwo mbiri gwe nawe yo omuwala gukuwa massage. Ye abakola massage ow'omubiri gwe body to body. Kati bwasimulula emesiwa bwasimulula emesiwa nfunamu engeri gye ntaasibwawo. Lwaki osekerera? Anti olaba kisinziira bintu bitambulira mu mitendera. Mubeera abantu bakulu. Mubeera abantu bakulu mwenna musobola okukola ki? Okukyogerako. Osobola okyogerako naye omuwala aba muntu mukulu ategeera. Bantu bakulu abatulaba buli kimu kisoboka. Era abantu bakulu abatulaba era kanoko kabakulu. Waba engeri gy'ogamba nti singa nze mba nzize nga njagala eyo erotic nti nsobola okunegotiatinga in advance nti nja kwagala ekisembayo. Osobola. Wabawo sente zeyongerwamu oba bw'oba ng'olonze erotic osobola okiteesaako n'omuwala kyonna munange omwana kyaba kukyankalanyiza nakyo ng'owulya toyagala genda nga obulamu nti omusayi tegutambulidde ddala bulungi nnyo ddala osobola okyogerako n'omuwala koze eyo menu yange eriko service ez'okwogerako n'omuwala ku kyonna ky'oba oyagala ate era kuliko service yo nga nagiteekako client wange bw'aba ayina waasobeddwamu ayambibwa kweno package. Gy'olabako full service. Body to body full service. Service zijjudde.
Okay. Ako kategoriyo package ya mitwalo 15. Eyongerwamu obudde bana ekyali awemu. Obudde buubwo bweyongera mu dasawe mu n'ekitundu. Ate era zisobola n'okuyitamu oba obutatuuka. Kisinziira. Oyogedde obutatuuka. Ndabira ddala gala nze mba nagenze dda. Zesono na budde. Kasita miswaji simu kukawe papa. Okay. Ebyo nga biggwa. Aliwo genda baje bayita aroma therapy. Aroma therapy oyo oyiro ayawukanira ddala ku oyiro nakola service endala. Mulina eyo wabucupa bungi. Buli kacupa kalina flavor yako. Mixinga oyiro oyo mukabakuli ne mubugumyako. Aba ayokya. Omwana nakumasajinga omuntu akoleyo package ya aroma aba omubiri gwe nga gulinga omulwadde awulira yeefiringa nga alina omusujja naye nga ate taguyina naye awulira omubiri mugonvu nnyo talina maanyi azuukuka taagala kuzuukuka yeegolola yena naakomayo ebyo ayayuuya so omubiri guba guyina fatiiki oyo aroma therapy amugjamu ekyo package yameka ya mitwalo 10 era nawe ya awem then waliwo genda gye bayita body scrub massage scrub tulina scrub wafaawo mulungi nnyo notasangika ebintu bya angels anti ndaba manyi buno tugenda mu saluni tusala ebirevu then bakukola scrub ku face n'omubiri bwatyo ono mulala mukko Lucky ndeterako kwoyo scrub waffe ebintu byange ebya wano munnange ogenda obinoonyezaako birungi ddala nsooka kunoonyeza ku bintu byenteeka ku mibiri gy'abakasitoma bange abajja wano kuba abantu babuvunaanyizibwa nnyo saagala ave wano ankubira essimu aŋŋambe enje ekintu kyo kyambutudde ekintu kyo navuddeawo ne ntandika okwetakula paka gye bwaggweredde so mmala kunoonyeza ku kintu kyenkola ku bakilanti bange abajja wano ekifo kuba abantu babuvunaanyizibwa so yo scrub osobola nomunoonyaako mu bifo ebiwera zino simwanyi n'olwawo mufuna yeewa awonyanga mwanyi wa kofi mulungi nnyo no scrub guno muteega mitwalo 12 so bakilanti baffe tuba scrubbinga omubiri eyo scrub naye muyambako waliwo wootuuka ekiseera nga bw'oba onaaba amazzi gakusiiwa naye nga ate toyina allergy naye nonaaba amazzi amabisi ne gakusiiwa waliwo sikiini emera kuno kungulu ku yaffe adde abantu bagamba nviiri zokka ze zimera buli kimu ekyaffe ekimera nga bw'olaba olwala luvaamu ne luddamu ne lumera ne sikiini emera akuba abantu tebabitegeera sikiini yetuuka n'emera dead skin era n'omubiri guno gubeerako ka dead ako yes so bw'ofuna scrub akuyambako okuba nga skin yo ebeera soft owulira nga skin yo yonna oba ogiwulira ne bw'onaaba owulira nti otukudde waliwo omuntu w'onaabira n'owulira nga tatukudde naye bw'okola scrub ono naddala ku bantu abamanyi kye bakola otandika okufiiringa good skin yo bw'onaaba owulira otukudde tekusiiwa amazzi gakuyitako bulungi so kira nti wano tumuscrubbinga omubiri gwonna full body wonna wagubye tukuscrubbinga tukuutawo bw'amala anaabako ate era n'afunamu ne kamasaaji oyiro olwa skin eno ekimuweesa masaaji owa oyiro skin eno eba eriyakitinzeemukko olwokuba nti scrub ono alimu obusenyu kati mu kumukuuta ate tumuteekako ne ka oyiro awo nkitegedde bulungi skin eno ne eyo package ya sente meka 17 yo ndaba wano ya hours 2 obudde bwa scrub kyanaaba ne bamuscrubbinga kiweebwa obudde ate naddayo mu kinabiro n'anaaba ate nadda era ne bamumasaginga ne oyiro kyova budde bwebwo kale wano waliwo package yendaba gye bayita 4 hands massage abawala babeera babiri nga bakolako massage bonna babiri ziri zonna zisoose ziri abamuwala omu
kati efo and zibabeera abawala babiri nga bakuwa massage bombi ona massage nga guno mugulu na massage nga guno era bwe bambuka step by step ona abali ku mabi naga massage ngo na massage ngo mugongo ona ali ku mukono guno na ali ku guno bakikola babiri ne bakuwa vibe ennungi ne bamala ku massage nga ne bakunyigawo titawulo nekyo kinyuma nnyo efo and ziyaffe kuga bano kyovola abantu kati abantu tebakyalina nnyo stress z'amaanyi kuba kati wajja nafuna abawala babiri ne bamuwa oyo massage ne baba badde alina stress agamba abeera ne yeewuunya ebintu bannayidde ebiri abana babiri badde nabo mu room abankolako kino engeri ekimuwa akasekoseko ku bwongo kati ekyo kitusobola tuzaayo ku kali kewayise body to body nga bali era bamumuwa nga bali babiri kinzobeera okitegedde kiba kijjoli eyo package yameka tebambadde 4 hands babeera tebambadde babeera bwerere bonna bulumu basatu emitwalo 22 no package endabako full night one girl ne full night two girls tusoke ya one girl full night kila nti mulimu massage mulimu massage mola kwa massage tena nosula naye wala muli bakulu abatulaba ate balina buzibu era bakulu era nkakasa bagenda kujumbira nnyo okujja wano kebategedde byaddala kebategedde wekikolebwa ate kyekyo client ajja wano ng'ayagala kusula oluusi waliwo ava olugendo oluwanvu yatulabye oluusi ku TikTok oba biki kuba nena ne website obwo bantu babeera okwo kati ku mitimbagano abantu babeera ku masimu gago nga basakinga ebintu bingi kituufu nnyo kati oli ajja wano alabye ekifo kyange ekirungi n'agamba kangende ndira kusingireko ewa Angel n'agamba njagala kusula kati oyo omuntu asula era alonda omuwala gw'ayagala mu bawala bange n'asula alonda emmere manyi nti oyo yasigadde wakoleko no kiraya nti atuuka wano ne tumuwerokaminga ne tumuwa menu nakyuzinga mu savisi gy'ayagala then ne muyitira abawala ne bamubuuzaako omwomu n'abalaba abeera nekyayagala kati gwosobola omuyitira omuwala nga si gwayagala kati nsobola omuyitira omuwala muddugavu ng'ayagala mweru nsobola omuyitira omweru nga ye ayagala muwala muddugavu nsobola omuyitira omunene ng'ayagala mutono kati kira nti muyitira abawala bange bonna ne bajja era nze bakira nti wema ntudde naye mugamba abala mbayita faayo batunuulira faayo batunuulira kuba ku buli ajja n'akubuuzaako agamba erinnya lye kati ye kira nti we baggwayo yaŋŋamba Kwazo ngambye adamade green yani erinnya si tiyo ye queen ate wali watu no mulala abadde mu kayero yani oyo kati kimuyambako ogena ne choice ye awo nkitegedde eyo package yameka ya mitwalo eyo chuzinga like services zonna ezo gye twazitandikidde era nti achuzinga okutandikira ku Swedish achuzinga oba full night era achuzinga kibeera mu full night massage amala bbanga kireni massage wa ddakiika ngana massage aba awedde obudde obusigalayo oba tolina sisitawo nkitegeera life is too short. I know bantu banyumirwa abantu basinkana ku bantu abapya mu bulamu bwabwe nanyumirwa na havinga naye fani gutali musango awo full night ng'ogyeko okusasula zino tewaliwo sente zeyongeramu oba kuteesa na muwalo babiki kiranti era abasasudde nga kiwedde naye nga bw'omanyi nti munange bakiranti asobolera ku makya okubanga agenda naye n'agamba omwana munaye breakfast yino just a tip ng'omuntu n'ogamba waayo omuntu wange n'adde naye ate nga mwabadde basanyufu bulungi wadde obaera wasasudde edda package yo oluusi oyinza kufunamu muli akasini n'ogamba ensiiwola nti omwana kinaye ng'ekituufu package yo oba wagisasudde dda nga tobanjibwana ne bw'ofulumira naye akusiibula bulungi naye nga gwe omuntu osobola gamba waayo omwana yo lunch breakfast bikino gwabadde naye okusinziira ku service gye yampadde naki era kyekimu ku bawala ababiri era kyekimu babeera babiri osula naabo
murumu waliwo client ajjanga alina stress ye oba kuva wakawe oba bikinagamba weka ngende ku Angels ndaba nabalaba ate ndaba n'ekifo kyabwe kirungi najja ano n'akuba pati n'akubuza Angel njagala bawala bo babiri n'abaana banywamu omugamba banywamu kati sooka oyogere nabo bagenda kunywamu ki njagala babeere basanyufu nange ndi musanyufu nabo muli baklanti ajja ne baŋŋamba ekyo mugamba tewali buzibu n'ogera n'abaana ne bajja ne basinkana klanti waabwe n'asula okira naga nanyumiddwa enja abaana bankozeeko bulungi bambi babadde bali free nange eyo murumu baterayo music oba wabeerayo music oba client asobola okujja ne music we simulabanga ze ne music we bamusangawo wano bamusangawo okay package zisendala wano ze ndabeeko wano nga waxing tekwekola kutya waxing to shavinga client parts zino tundu byekyamasobola okubawo n'ebyoya kati nina waxing nina cream nina ne shaver tumushavinga bulungi nnyo ne tumuyonjeza ddala kuba nabo babukyafu akyasobola okisaba oba kiriku akironda wano ku menu kuba nakyo kiikyo kyawule ekigezo lyasobola okujja ku massage we owa full body to body naye ne waba talonze shavinga temumufaako tetumufaako naye olusikira nti osobola omulaba olusinga alina engeri munaye gyaziseemu nomugamba naye tulinawo ne kawakubuza abamubagamba wakusinga oyo aluma biki nabuga tulina ne cream yiino ekola etya netumulaga bwekola n'akasasula kuba kalayisi ka mitwalo 3 ate extra one girl extra zeyongeramu just mu massage olwokera nti ajja n'agamba Angel neetaaga muwala nze mbeereko naye njakusinja kurelaxinga naye ate bya massage si byenjagala ate ako nakumbadde sikategedde omuntu asobola okujja wano n'agamba nja kukiringa mukono omukulu njagala kukiringa mukono ne bawala bo kuba nina gwe nalabye oba neki nina stress just njagala mbeerawo kumpi mulemuko naye kati nze extras yezo omwawula musasule emitwalo 10 waba yagala babiri nsula emitwalo 17 kati kano kabaka and shoulder ke kaliwo waliwo client ajja n'agamba ebegabega bino bimubabuukirira nabimbabuukirira ninga yasitiriddeko ensawo y'emmwanyi back and shoulder tumasaginga bibegabega bino n'ensinga eno okukoma wano mu kiwato ekigezaako omuntu newaba kyateeka alina kujja eno oba newasigala mu mmotoka nemumukolera kitukolera masaji mu mmotoka okuleka ng'abadde wakaawe oba ng'alina naye akafooke waali atuyita era tugendayo mpeereza abawala bange ne bagendayo ne bamukolako kasita aweereza transport ekyo kyembadde njagala okumanya eyo si nga wanagamba nti delivery yes mobile massage kitegeeza omuntu asobola okugamba nti oba sinanga egyenzija eyo ndi wa bitiibwa nnyo nsindikira omuntu nina wendi mumusindikira oba asobola okuba alina driver we namusindika najja ne ssente za service namutwalira omuwala ne bamukola omuwala namukolako omuwala nadda tugeze omuntu asobola obeera nga ku Serena nakuba nessimu nomutwalira omuwala era nsindika y'abawala bange ne bagenda kirungi nnyo ekyo kirungi nnyo ddala kyekimu era newaba ali wakaawe ne bwaba ali wakaawe era omuwala agenda mukama abadde annyambye nga sinafuna bantu babi omwana agenda n'akomawo nga musanyufu bamikira nti tabadde na buzibu tabadde na buzibu mukozeeko asiimye osinekira nti nakkubira oba nze mukubira service ebadde etya naye mwe musinga bwebityo omala no following up following kirungi nnyo era basagana kira nti wankufuluma n'olumu genda nga sogeddeeko naye ate bakyagala aŋŋaane mukazi gwe ebyejo byotukola wenna kikyokola nno kyamaanyi kati oli singa bakulabaawo ku video n'agamba naye nze njagenda ku Angels massage naye Angel mwennyini gwe neetaaga bamikwano ku VIP kwendi
Kati atunyonyole muka VIP ate ko kakola kati. Anti kati nga VIP nga bw'okimanyi kati wanena abawala bange benfuna bambi bonna bajja tebamanyi massage. Before nakikoleranga bwereere. Kasita natandika okunoonya abakozi nali nkola nzekka nga nze omuntu wano. Naye nagenda okulaba client nga bangi sikyabasobola. Nentandika process y'abakozi okufuuka CEO. Naye abawala bembadde nfuna nga tebamanyi massage. Nga tebamanyi ate no munenga n'abamu baba bava mu zisipa. Naye nga tebaayiga. Nga bava mu zisipa ez'enjawulo era nga babadde bakola naye batuuka wano. Nga tebamanyi birala. Nga tebamanyi. Nga bebamanyi sibitegeera nga nze omuntu. Kati munnange nga ntwala time omwana oyo okumutendeka kubamba njagala azze kola ate njagala client wange gwakoze kasiime. Kati nga bano obayigiriza oluusi n'amala n'atakola. Ng'amaze okuyiga oluusi n'abeerawo kati nze omuntu akwata ng'ayagala n'omulimu nnaku 2 ekinene nnyo 3 oba oyize massage era ng'osobola okukola client wange n'afuluma nga musanyufu. Omwana omusomesa oluusi abamu ne babanga baba bakusindikidde bajje bayigire wano kubanga jjukira nze nkola live za TikTok era massage wange mba nina engeri gye mwogerako. Kati oluusi oli omuntu asobola ofuniramu advantage naga katugende wekikyalo ekyo kisobola okunjigiriza. Oluusi abamu n'abamu bajjanga ndowooza abagala okuyiga n'enteekamu azenga ayagala omulimu n'oteekamu obudde oyiro wa bbeeyi ng'akinze sikozesa oyiro bino bya bicupacupa ngomoka nabyo nedda oyiro wange ngula akadomola ka $10 liita 5 aba mulungi nnyo. Oyiro n'agenda obudde bwennyini mwana takwata kino mukiddamu n'obeera ku ekyo n'omanya nti kati mu settings n'ayitamu. Nga takoledde na ssente. Nga takoledde na ssente oluusi n'akubeererawo ekinene nnyo omwezi. Nagenda kati natuuka ekiseera ne ŋŋamba abaala bano baleetenga ssente okuyiga. Ne bwe musomesa ne bw'aba takoze bw'ajja nga ayagala mulimu nga tamanyi asasula ez'okuyiga $5,000. Basasuza $5,000 naye nkuyigiriza bw'oba oyagala. Nkuyigiriza ng'okola. Ako kalungi. Buzibu ki bw'osanze mu massage ono? Buzibu bungi ssebo. Naye nga bw'omanyi nti omuntu oba akola bizinensi yo olya buli kimu oba olina okugumiikiriza. Tewali wali muliro watali ki baba bakiyita batya Abaganda. So bingi batwogerera osangamu aboogera massage abo bamalaaya. Buli omu akiyita buli omu akituuma ky'ayagala. Abamu basobola n'obutakuwa kitiibwa otambula oyo biki bakusongamu oyo massage simanya biki. So obuzibuzi bwe butyo bubeeramu. Oluusi n'obumu butera okubeera mu bakiliyanti. Nga bakola batya? Bannange bingi. Naye omuntu ogumiikiriza. Client ayinza okujja budde nga mwamuwa butono. Kati waliwo bakiliyanti abajja wano baalinga 4 naye nga ne batuula ne tubaweera kaminga ne tubawa menu nga bw'ojja package zange zitandikira ku 7. Client ne bagamba ffe tuli bana Angel twagala kola service za $40,000. Naye baali bategeeza ki nti bana Angel? Bagamba ffe tuli bana. Bali bana. Baagala kusasula $40,000 buli omu. $16,000 afune $16,000 abantu bana bafune buli kimu ku $40,000. N'obakola otya? Nabagamba munnange muyite mu kkubo eribaleese. Ne batandika okuyomba ne tukulaba ku TikTok nga weewoomya kati biki ne mbagamba bassebo nze mbagamba bw'ojja wano ng'oze n'ekitiibwa nja kikuwa. Bw'ojja nga oze ng'oleekaana nange nja kukuleekaanira. Kati bwe muba mundaba ku TikTok nga mbayita mujje mbakoleko mbayita nga njagala mujje n'ekitiibwa kyammwe nkibawe kuba kino ekifo kyange kya buvunaanyizibwa. Si mmwe mukisasula rent ate nze ekifo kyange kiriisa famire yange. Ojja kujja ng'oleekaanira wanange sijja kuwa kitiibwa so mugende n'emitwalo gyammwe giganye. Kwaliko omwe yali ategeera n'aŋŋamba nje baleke tusonyiwe biki ne mbagamba bula mugende. Kale mujja mubeeramu ebintu bwe biki . Okusomoozebwa, kuyitiriza, kweyisaamu amaaso.
naye gwe obanga omanyi kyoyagala ogumiikiriza. Tewaliiwo like noba nga wali ofunyeko omuwala gwokozesa n'omusindike wa client n'agamba omuwala ganya okunkola bye nasasulidde. Ekibangawo wano abaana bayisaamu ku kyetaagisa buli service kasitoma bagisabye. Kasitoma nga bw'asabye service ye bw'agifuna ku Angels. Okay. Tali mukira nti omwana yamuziza mu ruumu n'amucunya nti ate yongera sente za kino yongera sente bazeeyo beereza oba omuwala amuyisizaamu amaaso. Abawala bennina wano balina empisa. Bakakkamu. Ekisooka kya bennanganze bossi waabwe bapa respect. Ate bwe bamala baagala omulimu. Kati bw'obanga oyagala omulimu gw'okola tosobola butayisa bulungi client. Kuba client gwe mulimu azze. Kitegeera. So kyekyo omukisa gwe nnina gwegwo. Abadde si babi ate ne Katonda yadde tannampa bakasitoma bafujjo nnyo eyo ng'ebweru gye nsindika abaana. Bagenda ne bakola ne badda nga basanyufu. Olusinekera nti n'avaayo ne gy'addayitira omwana naye n'atuukako wano we tuli. Bulijjo wano embeera bikino. Like security ku muntu abeera azze abeera atya omukakafu nti ebyama bye tebifulume wano. Kizibu nnyo wano ebyama bya kiranti wange okufuluma wabweru. Wano nga bwazze lino ddwaliro. Bizinesi yange ngikubira mu marketing. Sijja kwogera ku mulimu gwange. Oli mutuufu. Nze ayogera kyayogera ayogere. Oli mutuufu. Abantu batumalamu amaanyi nga kwotadde olusi n'abafamire. Naye bwe mba nali sinnajja mu mulimu guno gw'ovumirira wankolerawo ki? Webale. Ng'owooluganda, sister, brother, kikojja kyonna. Badde ng'ambo nabo nate abamutwali nga tubagamba. N'omugamba naye muganda wange leero ndi sitaaka ekyebiri kinteereko. Abamu nze waliwo ne brother wange yambuuza ndi mulema. Kati ndi mu masaaji wange ate abaali nakyaŋŋamba. Ate olumu naye n'akubayo omuyambeyo. Kitegedde. Okay. So bamikwano mutuleke tukole abamu tuli baana banaku. Tukuze tusabaizinga obulamu tetwafuna abamu mukisa gusoma. Naye Mukama ye alina ensonga lwaki. Buli kimu Katonda nze gwe ngamba tewali sitaani akola kirungi. Katonda akuwa amagezi agategeera n'okumanya era Mungu yayampa obwongo bwange buno bwa massage. Era na buli kimu kyenkola kirimu Katonda wange. Yangabirira yaleeta ba client buli kimu. Nze simanya bwerukedde simanya bweruzibye naye olabirawo nga Mukama akoledde ekyamagero. Client nga azze wano bannange enjowe balekola mukyala gwe. Oli mukozi client nga abalabiri nga agakuwa. Kugulidde lanchi kati Katonda ye alina ebintu babiteekamu omukisa. Kituufu nnyo. Omulimu gwange ndi proud nagwo. Era ba client baffe tubakolerako ddala. Batuuka wano ne balirakisinga bulungi n'avaawo nga musanyufu. Okay. Bano abawala b'obeera ofuna olina emyaka kw'okoma? N'emyaka kwenkomera ddala. Sikozesa abakyala bakadde. Myaka 4, 3 mu eyo kwambuka waggulu. Abawala ntera ofuna nabo emyaka 19, myaka 21, myaka 23, myaka 25, 27, kati waliwo nandetedde scrub wa myaka 28. Mukozesa ezo sayizi entoototo ne bwe kiba kinene era oba okiraba nti omuntu muto. So abo be bawala client wasobola olaba abawala bwe batyo najja. Bakinteekawo abakadde wakaleseyo omukadde ate nawona se. Lwaki okola ebyo? Baterawo n'abazaamu amaanyi. Walefunyeeko omuntu oba mukyala w'omuntu mukyala wa kasitoma wo n'akubira essimu n'agamba mukazi gwe n'ayogera ebintu nabiri. Sinaba bafunako. Okola ne ku bakazi? N'abakazi tuba massaging. Omukazi bw'ajja obuzi nga tatukubidde n'atugwako tumuwa massage. Omuwala mu massaginga. Bwankubira essimu mubuuza kyayagala mugamba weetaaga gayi. Bwangamba yeetaaga gayi nina gayi wange wa massage naye tabeerawo wano. Kozi nfuna nnyo abaami okusinga abakyala. Kati sobola mutuuza wano nga bawala. N'omukazi naye asobola okufuna kiri bode to bode. Ku musajja. Okay. Ekyo nkyagadde. Singa kasoma ajja n'agamba abatulaba wano wakambwe mukko
era toyamba to information singa kasoma jana agamba njagala ekiwala ekyebbina nga tekifuga omukolo otya bannange gwamanyi abaana bennina wano ndio tisatisa n'Abanyankole mazima nina Abakiga ninawo Abasoga n'Abaganda kati ezo kabira ozimanyi mu Kasenga nzimanyi abasajja ndowooza mutegedde bulungi eno Angels Massage oli bwawulira bulize Angels Massage asuubire ki asuubire mirembe myerere muye ng'atuuse muffe wano asuubire kirungi asuubire ekintu ekyaddala ekitali kyakwerimbika mu kintu waliwo abantu bangi kati abudde masaji kusiiga muntu kangula ekicupa kya oyiro wali kyagumu 2 kati ate ffe CF ebintu ebyaffe bitambulira mu mitendera wano ku Angels Massage era nafuna ne license okuva mu Ministry of Health ekyo kirungi nnyo mponya abantu 2 webale ndi muntu like azaamu omuntu essuubi nga limuweddemu wano nina client wange yajja wano yali yasiba okugulu kuno kino kibandage yajja kusibye nga era awonyera yali talina migo naye yali awo neyangalaga okugulu kumuluma omusajja oyo twamuwa service nina obudagala bwange awo linga bu dragon tumikisinga ne oyiro ne tukumasagingira ddala ne tukozesa amazzi agookya mu ngeri yonna ey'okujjanjaba ebiyungo byo omwami oyo yagenda ekinankani akikutte mu ngalo ng'atambula bulungi yafulumawo n'akola bw'ati nga magulu 2 anoonyako kubadde ku muluma takyakuwulira kati nga nze ekyo kinzizaamu amaanyi manya ekintu kyange ekyenkola Mungu anteereddemu ku maanyi waliwo omwami eyajja wano bamunfunira bufunizi gurupu emujje ndiko gye mpositinga mu bizinesi yange kuliko Gaye yali mugayo yo ngasiga njala muyenge eyo kati Gaye ali ku gurupu alaba mpositinga ebintu byaffe ntera okwogererako kati Gaye oligo yansindikira yali mugaggawe nga terogendayo namukuta ebikigere sajja mugagga nno Tune Gaye nga lumwamugamba naye omugongo ogwo ogukuluma gwangamba gwe bakusindikirako kubagambira ogende Nairobi wagendako mu bana abawala beeyita ba Angels bali awo wakaliga ne bayinza okuba bakola ekintu ekirungi naye Gaye nga bamuwa ennamba yange nga nchatinga nga muwa pin location twamwekangira wano yasooka najja omulundi ogwasooka ne muwa muwala wange n'amumasaginga Gaye n'asanyuka n'agamba banaye masaji wamwe mulungi kyokka tewa layisi nenze golaba ngende gindi masaji wa bbeeyi abawala balungi mu kifo ne mulumu tebalina masaji gwe banyiga eva bakuweweetereza weweeteza n'otambula n'ogenda ne muwala wakola bulungi Gaye n'asiima olwagenda amala akomawo ng'abuuza ani Angel mu kifo kino ndowooza oli yamugamba funira ddala oyo Angel yabakwatamu nga ddaabuuza Angel nga mugamba Angel gwe badde oyagala ye akomya olutu yakubiri nga mugamba Angel yenze ye gwe manager Angel wawano konze ye kakati gwe tokola mugamba nange nkola kisinziira ku ki ne mugamba kasitakira nti tukanya ku package yange kuba ya bbeeyi mu kuzaabawala n'agamba yeye mmekeyo ne mugamba nze ndi ku VIP 5 n'agamba nze mbadde njagala massage wo nange nga Gaye tukola ki ngenda mu room nga mu massaginga nga muwa stretching eyo nga mu massagingira ddala omubiri nali massaginga wano mu mugongo yaŋŋamba yali yabuuka engineer bano ba engineering mbu yabuuka n'akola ki oba yali agenda gwa mukanya n'akola kati ne wabawo omugongo gwekanga yaŋŋamba mbu gwalinga gumuluma ngera baali bamusindika mu Aga Khan Nairobi mbu nga bagenda owonyera wali oba kakyakaali kakwata awantu awo awamuluma ennyo oba kyali kinuuko kuba mu kumasaginga omusajja oli omugongo nawulira akantu akakuba nga like bonaamenye engalo akakagumba ne kakuba kalina ako kakuba mu mugongo nenkawulira
era nakati nakawulya nga kakuba omusajja naye kumba akawulidde wali weyeevunisa atadde omutwe nagamba okawulidde ako nyabo enjo okawulidde ako akakubye ako bwe bubadde obuzibu bwange omusajja yabuka nava ku kitanda natandika okudduka lumu nga bwajeetolola bwati bwakola bwati bwakwata ku bigere bwaddeyo bwakwata ku bigere enjo mponye okimanyi mponye mukazi gwe okikoze otya bannange okikoze otya omusajja yatabukira mu lumu nemugamba papa mbadde nkyakola masaji ddawo bwe tumanyi kyokoze akakantu bubadde buzibu bwange omusajja natandika okwenyula nakola bwati yes mbuno like yabadde tasobola n'okukutama mbu okwata ku bigere ebyo nga tasobola yandaga nali kikola nadduka neetola lumu nakola bwati omusajja atabukira mu lumu bambi asanyuka nemugamba papa ddawo tukole masaji tumale nze nga ndi wali ntudde katebe nemugamba ddawo tukole masaji kirungi bw'oba ng'oteredde ekibadde kikusumbwa nagamba gwe tomanyi nakyokoze mukazi gwe omanyi kyokoze omusajja yajjayo empale sinaba namumaliriza n'abala emitwalo 7 bambi nampa sente nagamba gwe tomanyi kyokoze gomanya akakantu akatono ennyo komponyeza sente zekabadde katwala ndoza mukama yange yagenda wonyera bali bansindika mu Agakanye Nairobi bagende bankebera omugongo biki omusajja nga muwa masaji nga mumaliriza omubiri gwonna omusajja nga asanyuka nga afuluma bwe abaana munywaki muli aki abawala bange babaleetere kyemulya nze mponye nga tubeera wano nga tunywamu bubiya bwaffe omusajja amala nga agenda katwano yafulawo makage bambi era buli lwava ku mirimu gye ayita buyisi wano wava n'agenda ewa amala n'ennaku 2 oba lumu ajja n'atuwa vaibu ne tulya kye twagala ne tunywa abaana ne bamuwa masaji musajja yanjagala kirungi nnyo awo wenyini wenjabuuliza nti singa omuntu ajjawo n'asimawo omuwala ku bawala bo asobolayo okujjanga nga buli lwajja oyo omuwala yeka yamukolako kirinaako buzibu okay bw'abanga mu mutima gwabeera comfortable naye aba musanyufu bw'aba naye mumuwa n'amukolako era wano balinawo bakiraya nti nga olina omuwala eyamukolako era nga buli lwajja ng'akubira n'essimu n'agamba enjo kwini waali n'omugamba waali mugambe nzija kati ankoleko omuwala we saavisi ye njagala nnyo si kirinaako buzibu okay era amukolako era kituuka ekiseera n'agamba bakyozingemu enjo kati ani ogenda okulaba nga agamba naye kanzireyo wakweni wange neno saavisi ye tebadde mbi wenze sikirinaako buzibu kyesitakikiriza kirala nti oyo okubeera nga adiringa n'omwana wange nga amuyita wabweru omukolerayoko wabweru sibyagalira balangi bagawe ekimanyira omulimu toyina nti mukolereko wano era mwe mubakolako sinzi gwe ne bw'anaakusaba ennamba mugambe yogera ne bossi wange ajja kunsindika wonna wonnaaba sigala ng'okuuma ekitiibwa kyoyo omusajja akusanze wano ng'okola masaji tolowooza nti mukwano gwo nnyo bagenda kukuta naawe talina mukazi we talina girlfriend we talina kyakwagaza nnyo kyamaanyi kitegeera sigala ng'okuuma ekitiibwa ky'eri client mugambe yogera ne bossi wange ajja kunsindika wonna wonnaaba oba bw'oba ojja era mukubira omugambe oyagala nze ajja kumpa kyekintu kye mbagamba abawala ate ne bakiranti bange kibayambako nti ojja kwemanyiza omwana wa masaji kuba oluusi ozze omuwala akuwadde saavisi eyo bakoze biki bye sitategedde owungiridde omusabye ennamba nsobola okuyita wabweru n'onkolako biki omuwala oyo ojja muteekamu ekintu omuteekemu nti oba omufudde girlfriend wo naye ng'ali eno mu masaji agenda akuba essimu mu budde obukyamu ng'olina famire yo mukyala wo muli mu motoka yamwe mutambula byamwe mulina essanyu akawala kakubire kakubeereko okitegedde kaagala kulaba biki olabe nno obuzibu abaala abo senga babaleka ne babeera nga tebabeemanyiiza n'amuleka wamusanze n'adda n'amusanga awo nze kye ŋŋamba kusigala nga bakuumye amaka gaabwe kale okuba nti wano okulembeza masaji kabadde yogera nnyo nti omuntu asobola okujja n'ofunamu ak'okunywa omuntu singa ajja wano mu budde bw'ekiro ebyokulya nga yandyagadde okufuna ekyokulya mukola mutya eno Boom Hotel waliwo ebyokulya nga yo ng'oggyeko ffe ba angels bafumba pirawo wabwe mulungi bafumba enkoko ya boyiro nungi nnyo bafumba muwogo bafumba molokoni kino ekigere ky'ente kibeerako muwogo bafumba amatooke g'empogola babeerayo n'ebyokulya eyo mufumbiro balina chips ne chicken bibeerayo naffe tutera obiryako ebintu byabwe birungi omuntu wajjidde wonna afuna ekyokulya naye bwe zibeera ziwe essaawa 6 biba biweddeyo ogw'ekiro kati abo mbayiiza mutya
ababaze uwona ddala nze nsubira kira nti tuba tusobola otumya ekyokulya oba eyo wakaliga mu town naye wano ku bomu kyo kiba kiweddewo okay kale kirungi nnyo neesimye okujja okumyamuko naawe weebale kuwatula bizinesi yo abasinga batya abasinga bangi bengezezaako tuukirira tebagala kamera ate abantu bangi bakola massage bizinesi yange mbanga omubbi wano siina gwenziba webale ate nina location siina gwenziba era waliwo wakira nti abagamba enjo ogamba transport abantu balya transport waffe kyokka ne batajja omuntu alidde transport wo alina location womulaba oba muntu omuguddeko eyo ku group gye mutagala kuba ogudde kafaananyi k'omuwala oluusi no tomanyi nti oba onyumya na musajja munno webale wabula akusindikidde akafaananyi weereza transport nti wameka 5 olumu muteerako taddamu kunyega nga akuteeka mu blacklist naye kati nze wano boom hotel tewali atagimanyi bagamba eno hotel eri myaka nga 2 3 erimu 3 eri wano bagamba baali bakagiteekawo mu CBS ng'egiranga nnyo kati kino ekifo wendi kimanyikiddwa ate nenannyini kyo amanyikiddwa so oli bwatuuka nga nina kye namukozeeko ekikyamu nanoonya boosi wange nti omupangisaawo ow'amasajja yakoze bwati ne bwati so nkuuma ekitiibwa kyange nange ng'omuntu sagala kola bya kiyaye tufu kiri nkola mulimu gwange ng'era emirimu emirala nga bw'onaasanga atunda engatto alina botiiki ye awa saaluuni kati nange angels kyekino masaagi omuntu akwetaaga kufuna atya ku mikutu gyonna ne namba y'essimu enamba zaffe omuntu aba netaaze asobola okunkubira ku namba eri 0705 81 5687 Airtel yange ebeerako obudde bwonna ate nga ne ku WhatsApp kweri akuba ate n'asindika ne message ne 0771 887 29 26 eyo MTN takuba naye ebeerako ku WhatsApp obudde bwonna ne bwaba yagala kukozesa WhatsApp call oba okuweereza message naye nga yo Airtel akube ne message ateekeko ate ku mikutu emirala mitimbagano ku mitimbagano TikTok nakwo nkozesa waliwo gye nkozesa Angels Massage free Angels Massage wakaliga ne Angels Massage nina account 3 ate ku Facebook eyo mbadde nagijjako business website gyogamba eriko ki website nayo eri Angels Massage wakaliga Angels Massage wakaliga website eyo website eriko endagiriro mapu ekutuusa wano yes kweri nako ku website yange naye ne bwakubeza enamba oba na inboxinga WhatsApp muteerayo pini y'ekifo kino era abasinga tubateerayo location nakutuukako nga takubye na simu anti kyembadde nakyo njagala okubuuza singa omuntu ajja buzzi nga takubye essimu tayinza kusanga nga oba oli bize nnyo ng'abawala baweddewo abawala babeerawo ne bwabeera nga agudde bugutasobola sanga bonna bonna tebaliwo era abasatu babeera mu ruumu era n'asangawo abaliwo kizibu naye mba njagala kiranti wange bw'aba alina omuwala wange gwalabye ng'amwagadde ng'ali shuwa okujja manjagala namubuukinga kuba oluusi abamu bagamba enjo nzija oyo nzija ng'oluusi ne ngamba ababyogera bangi ne batajja ku olwo kati agenda okujja ng'omuwala ali mu ruumu agamba enjo n'agambye bikyemugaa tewakonfaminze nabye ng'akyogerako obwogezi kati eyo booking bagikola batya ateekayo ssente ne bw'aba tataddeeyo kasita konfaminga ddala nti agenda kujja naye era n'ekyokuteekayo ssente nakyo kikola amakulu kale akasembayo bano singa omuntu azze client abeera azze singa aba olina emyaka gy'okomako okukola massage oba singa aba teen under age oba gweyaniriza muntu yenna azze tugambe omwana najja wano ngola mwana oba mwana wasomere oba muvubuka nagobako ko omuwala wano babiri nabagobako bwali buwala nga bulabika bulungi ne mbabuuza gwe olina emyaka emeka olina ngamba alina 18 ono nangamba agenda kuweza emyaka 18 ne mbaga sobola bakozesa nabagoba
mbagamba sigenda bbawa mulimu era waliwo gaye yali abandeetedde mugaba abaana nga bato nemugaba sobola bbuwa mulimu bwali bunyalwa nabulaka bulungi buwanvu busimolo sayizi bulungi naye nagano bakozesa abalala ne bagamba nibuleke bujja kukola biki ne mbagamba nedda nabagoba nabagamba mugende nja bakubira ate singa abazze nga muto nga kasitoma musajja wa myaka emeka nga under age oba nga 17 gwe n'omulanga mwana muto nga mwana muto bw'aba alaga obuto tetumukolako waliwo kale waliwo omuntu gwolaba nga mulenzi tumukolako nga mulenzi tetumukolako tisi omuvubuka myaka 2 18 19 bw'aba abo olaba nti mukulukulu ate oli omwana asobereyo ng'alina tiktok ku essimu ye mukwano tumulabawo nga muto tumuwa service simuwa muwala wange mukolako nfuna abavubuka wana abakulu myaka okutandikira ku 2 okudda waggulu n'abasajja abakulu ddala. Kale tweyanziza nnyo ebulamu buno oli omuntu eyazze ng'ayagala eri full body to body musalawo mutyo gamba singa oli abagenze njagala full body to body with happy endings naye saagala kwesa condom tulina obukebera omusaayi mu kifo kino ate era baba tabwesiga asobola okujja n'obubwe oba tukubira owa booda n'amulagira ekika kyayagala abawala nkozesa benkebedde besitakebedde sibawa mulimu singa kiri kijanga kitiba naye kasita agaana omukebera simuwa mulimu konkagadde nnyo olinayo akasembayo kewandyagadde ogamba abakasitoma bagenda okujja wano bakasitoma baffe abalungi mujja ku enjozi massage kyenyinza obagamba massage alina emigaso mingi nnyo ku bulamu bwaffe ku mubiri gwaffe kasita omanya ekifo ekituufu wogenda omukolera n'omanya abantu benyininyini bogenda ogendamu okuwa massage nti kyebakola bakimanyi ekyo nno nga client kigenda kuyambako olw'ensonga nti oba otaddemu sente zo otaddemu obudde ozze osasule ofune ekitu ekirungi so mujje muwagira angels massage mujja funa kisinga ebyobulamu ekifo privacy nnungi ate nga tetuli wala na kibuga nina abaana ab'obuwala balina empisa bakaka mu bayonjo obuyonjo kikulu nnyo wano ku angels massage kyekitambulibwako buyonjo n'obulamu n'empisa bye bintu kasita obitaba ku mulimu gwoba omaze okufuna baklayant kale toyanza nnyo fasta tuyitiremu emiwendo ku service of packages ezisinga okutambula bandyagadde abantu bajje batuukireko packages zisinga otambulawo ku menu baagala nnyo full service eyo 15 ne funds eyo bajagala nnyo service zitambula nnyo body to body full package mukira nti kasita amanya nsasula mulundi gumu omwana nankolako buli kyenjagala bampa eno ate tebatera kwagala zino package mbw agenda kuddamu ateese n'omuwala simanya bikyagamba kati enjo naawe nteesa biki nze gwe bimbuulirire ddala wano mugamu naye sisobola teeseza muwala wange ye naawe obimanyi sobola wabula batagala teesa naye tugende neno full service kale sirina bigambo byengenda kwogera na muwala gamba eno kale toyanza nnyo subscribing wereza muno link naye boliawo link nayinza ogwa ku muntu ayagala massage nakatwalayo kati wanawo kyemola ajje wano ku angels massage bamukoleko naye addeyo ng'awulira bulungi mujje scrubbing tubakute emibiri kansanyusiza kano kakofi kafleva kanjawulo kano kaddala nnyo bintu bino bya bbeeyi nsanyusiza bambi n'ebintu ebyenjawulo nzolaba kino enja kafo kalimu ebintu ebirungi kifo kiyonjo ndoza amatawulo ogalaba temuli ya bbulu temuli ya red mata bwowo obuwulira mukyalo oyo yazooza bambi zoleza ddala bulungi afaayo era naye asabira angels wangale mirembe na mirembe kituufu kuba naye wajjaako okulya wano saabalungi angels massage mujje tubakole massage bino si byakwemola wakubadde nga waliwo ababyemoleramu naye nze mubutuufu nkola mulimu gwange mujje mufune massage omulungi
stress tuzibajjako, mibiri gibaluma, ulira otabuddwa, buli kimu gwe jangu oyogere nange ojja kufuna ekyenjawulo mukwano. Kale ddamu balagirire luddawa wano. Tusangibwa ku Boom Hotel owa Kaliga. Tuli mu Lubaga division bamikwano. Gwe bwoba omanyi Lubaga ng'omanyi Lubiri SS essomero lya secondary mukwano obeera otulinnya kumpi nnyo ddala. Ng'omanyi wane Nalukolongo obeera wonna tuli kumpi, gw'oli Busega awo wonna oba tuli kumpi, Ow'Ekyengera, Lungujja, Bunnamwaya, ebyo byonna ebitundu obeera mu bitundu by'omu ka transport katono nnyo akakutuusa wano. Ffe tuli wano wa Kaliga. Gwave Nateete jangu ng'ogenda Kampala oyisita wa Kaliga Road oyise ku Nguvu restaurant waliwo we bakolera ebitanda ova ku Shell weyongerako maaso katono oba olaba ekipande kyaffe ba Angels Massage. Gwave Nateete okulosinga kkubo ate abava e Kampala oyita ku Lubiri SS Ivy's Hotel gwe tosala kkubo kipande kiri ku mukono gwo wennyini w'oyingirira paka wano ku Boom tubeerawo obudde bwonna. Nina abaana ab'obuwala ate nga bato, Banyankole, Banyarwanda, amawanga gonna mbalina ate nga balabika bulungi gye babakoleko. Kale tweyanza nnyo tweyanzege tetusobola kusukka waawo mbeere bulungi mujje babakole massage. Bye.